Ensonga z'abakungu okuva mu Uganda Broadcasting Corporation GTUBC tezinnaggwa ng'abakozi bakyabanja ensimbi zaabwe eziwera ddala obuwumbi 18 ezalina okuteekebwa ku akawunta zaabwe mu kitongole ekiterekera abakozi ensimbi ekya National Social Security Fund kiyite NSSF. Abakungu bano bwe balabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku bitongole bya gavumenti babuuziddwa kajjojejojo w'ebibuuzo lwaki bamaze emyaka 10 nga tebasasula abakozi ssente zaabwe eza NSSF zabadde babasala ku misaala gyabwe. NSSF would be paying them interest on their monies, but you're holding these people's monies on your accounts and you're not paying them interest. What is your plan on that? Bino we bijjidde ng'abakozi ba UBC abamu baamala dde okwekubira enduulu mu mbuga z'amateeka nga beemulugunya ku bakungu bano obutabasasula ssente zaabwe okuva mu mwaka gwa 2006 ekyaviirako n'ababaka okubiteekamu engatto okulaba nga abakozi bano bafuna ensimbi zaabwe. Abakozi ba UBC tetwagala bafiire ssente zaabwe nga bawuma. Ensonga gye tulowooza ne tugamba UBC kizibu ki kyerina lwaki tasasula ssente ezo mu NSSF. Bw'abagabanga bagamba gavumenti ebakozesa emirimu naye tebabawa ssente, gavumenti erina okubawa ki ssente. Ezo ssente z'omusolo tulina okubawa bali baba bakoze mulimu gwa gavumenti era gavumenti y'Abannayuganda. Wabula abakungu bano beeganye okukumpanya ssente zino obuwumbi obuwera ddala 18 nga bagamba nti bazikoze okudduukanya emirimu gya UBC. Our resource envelope still cannot cover us adequately, but as we speak now, we haven't actually cleared the worker salaries for September because of some of the statutories that we have decided to make sure that we remit. Era abakungu bano balagiddwa obutaddamu kukozesa nsimbi z'abakozi wabula kufuna ngeri gye banajjamu ensimbi ze babanja kampuni endala basobole okudduukanya emirimu gyabwe. They have a lot of monies outside there, but they cannot recover these monies because they don't have a debt management policy. They don't know how to follow up these debts. They have nothing in policy that can help them in recovery. And yet they are crying they don't have monies for running the institution. And we are telling them they must have the debt management policy in place and should be implemented. Okusinziira ku mbaka Kunihira Agnes akiikira abakozi mu Paalamenti, aba UBC balina okusasula ensimbi z'abakozi ze babulankanya era nga kino kibeere kyakulabirako eri kampuni endala zonna ezitasasula nsimbi z'abakozi mu NSSF. UBC terina ngeri gyegenda kulekerera kintu kyakusasula. Kati kye tulina okugezaako okurekomendinga nti bwe tebasobola okuhandulinga omusaala gw'abakozi budde mu gavumenti kubanga emirimu gyonna gye bakola nga UBC bakola on behalf of government. Basobole okubanga gavumenti yesasula n'ezo ssente nga zitoolebwako zidda mu NSF. Naye ebbanja erikyaliwo ly'okuva 2007 UBC erina kulisasula. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.